Gavumenti ekolebwa amasiga asatu okuli essiga erifuzi liyite executive, eddamuzi oba judiciary n'erikola amateeka eyitibwa parliament. Kati olunaku lw'eggulo essiga eddamuzi lyakoze ogumu ku buvunaanyizibwa bwalyo ogw'okulayiza akulira essiga erifuzi pulezidenti w'eggwanga. Olwaleero mu kisanja kino ekipya n'essiga erikola amateeka oba parliament nalyo litandise okulayiza ababaka baalyo abawerera ddala 529. Wano we twagalidde okukuba kaddanyuma okumanya parliament engeri gye zeekyukakyukamu okutuusa olwaleero. Nze Yoweri Museveni. Nga tutandikira ddala mu ntandikwa mu 1888 Uganda yatandika okukola amateeka ag'enjawulo era ng'ebiseera ebyo parliament yayitibwanga Imperial British East African Company oba IBECO. Omulimu omukulu gwali gwa kugereka na kukuŋŋaanya musolo ng'era ekiseera ekyo be baali bakola n'ogw'essiga eddamuzi anti nga obulankanya omusolo bo bennyini be bakusaya n'ekibonerezo wansi w'abakyeruppe. Mu mwaka gwa 1902 olukangaga wa ssemateeka w'eggwanga lwatandika okukolebwako mu kye baayitanga order in council. Muno mwe baayisiza amateeka agateekawo ebifo ebimu ng'ekya kamishona n'emirimu gyabwe. Wano mu tteeka lino akawaayiro ke-12 nga kawa obuyinza kaminsona okukola amateeka amalala, okwongeza n'okukendeeza emisolo, okuteekawo enfuga ennungi mu ggwanga n'amalala. Enkulembera eno yagendera ddala mu maaso okutuusa mu mwaka gwa 1920 balyoke bakola olukiiko olulala olwatuumibwa Legislative Council oba Legiko, kyokka ng'abalutuulako bonna bakyeruppe. Olukiiko luno lwali lutuulwako abantu 7 abaali bakulemberwa Governor Sir Robert Corindon ekiseera ekyo. Mu mwaka gwa 1926 omuzungu omulala okuva ku ssemazinga wa Asia yalayizibwa okwegatta ku lukiiko luno, ng'era ne mu mwaka gwa 1933 munnansi wa ssemazinga ono omulala naye yalayizibwa ku lukiiko lwe lumu. Kati nga 4 Desemba wa 1945 abaddugavu abaasookera ddala 3 nabo baalayizibwa okutuula ku lukiiko lwa Legiko, nga kuno kwaliko Michael Ernest Kawalya Kaggwa ng'akiikirira Buganda nga mu kiseera ekyo ye yali Katikkiro, n'omulala ow'omu buvanjuba Yekonia Zirabamuzaale ye ng'akiikirira abantu ba mu buvanjuba ng'ono yali Ssaabawandiisi wa Busoga, ne Petero Nyangabwaki nga yali akiikirira abantu ba mu bugwanjuba nga ye yali Katikkiro wa Bunyolo. Okuva mu mwaka gwa 1945 okutuuka mu mwaka gwa 1961 omuwendo gw'abakiise gwagenda gweyongera mpola mpola. Mu 1954 omuwendo gw'ababaka abatuula ku lukiiko lwa Legiko baali baweredde ddala nga kwaliko 17 ab'enkalakkalira oba bayite official members, 11 abalala balondebwa nga tebalina ludda abayitibwanga ba cross bench members, nga naye ku bano 6 balina kuba baddugavu, 4 bazungu, omu munnansi wa ssemazinga wa Asia. Ebiseera ebyo baali bayindi be baali basinga obungi kuno. Era ku lukiiko luno kwaliko abakiise abalala 28 nga bano bo 14 balina kuba baddugavu, 7 bazungu n'abalala 7 nga bayindi. Oluvannyuma lw'emyaka 2 ebifo by'abaminisita nabyo byatondebwawo olwo omuwendo gw'ababaka abatuula ku lukiiko lwa Legiko ne gweyongera okutuuka ku 6 nga ku bano 3 baali bakiise b'abantu, 13 baali ba gavumenti n'abakungu oba ba officials 17. Kati mu Januari wa 1956 sipiika w'olukiiko lwa Legiko yasookera ddala yalondebwa ng'ono ye yali Sir John Bowes Graffin, bw'atyo n'atandika okutuuza entuula za kansa eno. Kansa eno yasooka kutuula mu Council Chamber Entebbe mu mwaka gwa 1945 n'ekyusibwa n'etwalibwa mu kkooti enkulu mu Kampala, ate mu mwaka gwa 1905 era n'ekyusibwa n'etandika okutuula mu Town Hall, n'oluvannyuma mu mwaka gwa 1960 n'etwalibwa kati awali Parliament ku Parliament Building. Kyokka olw'akazita akeeyongera ku bafuzi b'amatwale mu myaka gya 5 etteeka ly'ebyokulonda lyabagibwa era okulonda okwawamu okwasookera ddala ne kutegekebwa mu Gwokusatu gwa 1961. Okulonda kuno kwaleeta abaddugavu mu lukiiko luno. Ebiseera ebyo ekibiina ki Democratic Party ekyali kikulemberwa Ben Kiwanuka kye kyasinga ababaka abangi ne kiddirwa Uganda People's Congress UPC eyali ekulemberwa Apollo Milton Obote nga be baali ku ludda oluvuganya. Wano enteekateeka zonna ez'okugoba abafuzi b'amatwale zaali zitandise okweyoleka era mu mwaka gwa 1961 ababaka 48 okuva mu Uganda
bakungaanira e London mu Bungereza mu lukungaana olwatumibwa Constitutional Conference era ssemateeka wa Uganda eyasooka nakkiriziganyizibwako. Nga lumu ogwokusatu omwaka gwa 1962 batondawo ekifo kya Prime Minister nga yali akulira olukiiko lw'okuntikko oba Cabinet era Legislative Council oba Legiko n'ekyusibwa okuyitibwa National Assembly. Mu mwaka gwe gumu Assembly eno yasattululwa okulonda okulala ne kutegekebwa era mu kulonda kuno Uganda People's Congress ekulemberwa Apollo Milton Obote yawangula n'ebifo 37 ate DP nefuna ebifo 24 wabula tikwali bya Buganda. Bo Abaganda balina okusindika abakiise 21 abalondeddwa olukiiko lwa Buganda wansi wa Kabaka yekka okutuula obutereevu ku lukiiko lwa National Assembly. Wano abakiise ba Buganda wansi wa Kabaka yekka batta omukago ne UPC era kino ne kiwa Apollo Milton Obote enkizo okulembera gavumenti eyawamu oba coalition government ate DP ekulemberwa Ben Kiwanuka nedda ku ludda oluvuganya. At the same time, gavumenti eno ye yakwasibwa obuyinza ku meefuga ga Uganda nga 9 omwezi ogw'Ekkumi mu 1962. Mu ssemateeka eyakolebwa ekiseera kino yateekawo paalamenti eyasooka ng'abamu ku bakiise balina kukubwako kalulu ate abalala nga balondebwa butereevu ky'oyinza okuyita nominated nga bo abakiise okuva mu Buganda basigala balondebwa lukiiko. Ssemateeka ono yagabanya obuyinza obusinga n'ebwa gavumenti eya wakati okutuusa mu 1966 ssemateeka ono yasattululwa ne baleeta ssemateeka ow'ekiseera eyayitibwa nga Republican Constitution. Mu 1967 ssemateeka ono yateekebwa mu nkola eyaleetawo enfuga y'ebibiina ebingi gy'oyinza okuyita multi-party system. Paalamenti mu ssemateeka wa Republic ye yali paalamenti ey'okubiri mu Uganda. Era mu ssemateeka ono yalambika bulungi okulonda kwa bonna okutandika okubeerawo oluvannyuma lw'emyaka 5 ekitaasooka kutuukirizibwa olw'amagye okuwamba obuyinza mu January wa 1971 era okuva olwo okutuuka mu 1979 paalamenti yali yaggyibwawo. Oluvannyuma lwa gavumenti y'ekinnamagye okukunkumulwa omukono mu kibya mu 1979 Uganda yafuna paalamenti ey'ekiseera eyayitibwa National Consultative Council. Mu kiseera kino yakolebwa abakiise 3 abalondebwa Moshi mu ggwanga lya Tanzania. National Consultative Council bakolera ddala omulimu okutuusa lwe baategeka okulonda mu 1980 ng'eno ye yali paalamenti ey'okusatu. Mu kulonda kuno era Uganda People's Congress oba UPC akalulu yakawuuta DP neddirira era nedda ku ludda oluvuganya ne bakola paalamenti ey'okuna. Kati mu mwaka gwa 1986 oluvannyuma lw'okuwamba obuyinza okwenjawulo aba National Resistance Army ne bakwata obuyinza. Bano nabo bakola National Resistance Council eyaliko abakiise 38 nga ye yali paalamenti ey'okutaano. Bano bategeka okulonda mu 1989 National Resistance Council negaziyizibwa okutuuka ku bakiise 207. Oluvannyuma lw'okutondawo disitulikiti ez'enjawulo nga Kisolo, Palisa, Kibuga ne Kibaale nga 15 Maachi wa 1991 n'Entungamo nga 5 Mei wa 1993 ebifo by'abakiise mu kansa eno byeyongera okwali eky'omubaka omukyala owa disitulikiti ebifo 5 n'oluvannyuma ne bagattako ababaka b'abavubuka 5 ko n'abakiikirira abakozi 3. Mu 1988 National Resistance Council bateekawo akakiiko akabaga ssemateeka w'eggwanga omujja okwali abakiise 21. Era mu 1993 bayanjula ssemateeka gwe baali babaze okwongera okwekenneenyezebwa era ono n'akakasibwa nga 8 Okitoba wa 1995. Mu mwaka guno wateekebwawo akakiiko k'ebyokulonda akategeka okulonda kwa bonna okwaliwo nga 7 Mei wa 1996 Yoweri Kaguta Museveni n'awangula n'alayizibwa nga 12 Mei wa 1996. Ng'omukulembeze amaze okulayira akakiiko kano katandika okutegeka okulonda kw'ababaka ba paalamenti eyali ey'omukaaga nga 2 Julayi wa 1996 ababaka ba paalamenti eno balayizibwa okuweereza ekisanja kyabwe okutuuka mu 2001. Mu bbanga lino bano baali batonzeewo disitulikiti endala 17 okwali Kayunga, Kabila Maido, Kanungu na Kapiripiti
Sironko, Yumbe, Kamwenge, Wakiso, Sembabule, Bujiri, Nakasongola, Chenjojo, Ajumani, Katakwi, Busia, Paida, ne Mayuge. Kino kyali kitegeeza nti n'ababaka ba paalamenti baali balina okweyongera obungi. Kati mu paalamenti y'omusanvu okulonda okwaddako abaka abakyala beeyongera okuva ku babaka 39 okutuuka ku babaka 56 n'ababaka b'abakozi nabo ne beeyongera okuva ku babaka 3 okutuuka ku babaka 5 era bano be bamu ku abo abakuba ebirayiro byabwe mu 2001 ng'ekisanja kyabwe kyaggwako nga 12 Meeyi wa 2006. Ng'ekisanja kino tekinnaggwako okulonda kwa bonna kwategekebwa okukyusa ssemateeka mu 2005 okuva mu nfuga ey'omugendo oba movement system okudda mu nfuga y'ebibiina ebingi emanyiddwa nga multi-party system. Paalamenti ey'omunaana bwe yali erayira nga 16 ne 17 Meeyi wa 2006 eno yali yanjawulo anti ye yali paalamenti ey'ebibiina ebingi okuddamu okubaawo oluvannyuma lw'emyaka 20. Kino kyatondawo ekifo kya Ssaabaminisita ekyakulira oludda oluvuganya nampala w'ababaka ba gavumenti ne nampala w'ababaka b'oludda oluvuganya. Okulonda okwaddako paalamenti y'omunaana bagenda okulayizibwa nga bali ababaka 326. Tugenda okutuuka mu paalamenti ey'omwenda nga ababaka bano beeyongeddeko okutuuka ku babaka 375 ne baweereza ekisanja kyabwe okuva mu mwaka gwa 2011 okutuuka mu mwaka gwa 2016. Olwo ne paalamenti ey'e10 nayo netandika obuweereza bwayo okuva nga 18 ogwokubiri gwa 2016. Kati paalamenti ekomekkerezeddwa ey'e11 egenze okumaliriza ekisanja kyayo nga bali ababaka 529 era ng'omuwendo gw'ababaka be bamu ogutandise okulayira olwaleero abagenda okukola paalamenti ey'e12. I, Lilian Abe, swear in the name of the